Wakati ng'ab'ekibiina kya National Unity Platform balonda abo abanaabakiikirira mu kulonda kwa bonna okwa 2026. Ekimu ku bifo ebyasinze okwewuunyisa abantu kye kifo kya Busiro East, ng'omukisa gwaweereddwa mmeeya owa Kyengera Town Council ate ng'era muyimbi Sam Mathias Mulumba wa Lukagga duka ekibabu nga kadde okugiwa ono baagijje ku MP aliyo Honorable Medad Lubega Sseggona akali amaggwa, era waabaddewo okukubagana empawa oba kino ekyakoleddwa akakiiko akatwala ebyokulonda mu kibiina kino kye kituufu. Medad Lubega Sseggona abadde mubaka wa Parliament owa Busiro East okuva mu mwaka gwa 2011 ng'ebisanja ebyasooka ebibiri ekya 2011 ne 2016 yabikulembera ali mu kibiina ekya DP, wabula mu 2021 oluvannyuma lw'okusala eddiro ne yeegatta mu NOP yaweebwa kaadi n'akulembera ekitundu ekyo. Wabula abamu bagamba nti ezimu ku nsonga eziyinza okuba nga zaaleetedde Sseggona ebizibu yenjogera ye. Abamu gye bagamba mb'oba oli awo erimu okujereegerera mbu ate yandibanga yatunula ne musowaani ya boosi we anti muwulire. Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa pulezidenti wa NUP addako ajja kuva Busiro yenze. Buli muntu ayagala omuntu alinga nze okubeera mu kibiina kye. Ekyo si kyange kya Katonda gwe neebaza nti ansiiza akazigo okwegombesa. Tosika kapiteni mu kisaawe ng'ataakyateeba ng'asambisa abiri gombi ne gateeba ate n'oteekayo okugezesa. Ekibiina kino kyagala mutindo, era mu kiseera kino omutindo ku kaadi y'e Busiro kitegeeza kulonda nze. So toyinza kumbuuza nti akabenje kajja kugwa ne balonda gundi. Kajjo kikyo kiweebuuzo naye byonna bibadde birungi. Neesiga Katonda nti mbizzeemu, neebaza Katonda nti ebyokuddamu abimpadde. Yes. Abakwesimbyeko kuba byabagala okutwala wotuddawo abayitirivu kiraga kifaananyi ki? Kiraga nti ekifo nkiwadde omutindo, nkiwadde omuzinzi, nkiwadde ekitiibwa, era ne bubabuuza wesimbye ku ki nze nesimbye ku Sseggona. Teboogera na office ki gye baagala naye besimbye ku Sseggona. Ate kitegeerekeka kubanga bw'ogenda e Mbale, bw'ogenda e Busia, bw'ogenda wano babuuza bane omubaka w'e Busiro yani, bonna bagamba Sseggona, so nga Busiro erimu constituencies 4. So kitegeeza nti ekifo nkiwadde ekitiibwa, nkiwadde omutindo. Bwe nali ntandika 2010 twali abantu 3, kaakati tuyinza n'okubeera 20 gye bunajjako. Kitegeeza nti kati ekifo abantu nkibeegombesa. Ebbanga ly'omazeeyo lyayinza okulowooza nti bw'oyagala okukola ate bw'aba teyasooka kumbuuza bye nali njagala kukola nti byonna mbikoze. Ekimu ku bye tutannakola kwe kulindiggula omukadde w'entebe ekigwo. Ekyo tekinnaggwa. Bw'omala omulindiggula ekigwo olina okutereeza sisitemu yonna gy'ayonoonye. Kati oyinza okutwala nze ŋŋende nkanika amasannyalaze mu nnyumba ebadde ekutta omuliro. Uganda yakwata omuliro bwe twafuna ekizibu ky'omukadde ono. Kaakati twagala okuddamu okuwayalinga oba weetaaga w'amasannyalaze si kyo. Omukadde w'entebe ajolonza ebitongole byonna, ajolonza amateeka, ayonoonye buli kimu akisse. Kaakati bwe tumala omulindiggula ennume y'ekigwo tuba tugenda kuzzaako ki kutereeza amateeka tusobole okutambuza Uganda tugitwala mu maaso. Kaakati oyagala abantu kujja kusomera wali mateeka mu Parliament? Oyagala abantu bajje basomere obukulembeze mu Parliament? Nze ndowooza oyinza okuba tonjagala nayo neetaaga mu lutalo luno. Bw'obeera ne kapiteni asambisa amagulu abiri nga gateeba, kubanga nze baŋŋamba kuteeba mu byabumanyi, ate tomufulumya kisaawe okujjawo ng'oyagala kukuba tiimu kigwo oba ng'ebyewammwe byakyadde. Emirembe gya Kristo gibeere nammwe. Ate ye Mathias wa Lukagga eyawangula obwa mmeeya obwa Kyengera Town Council ng'ali ku kaadi eya NOP. Abamu bamulaba ng'oyo abeereddewo ekibiina, ate era omuntu atutte ebbanga ng'alaga obutali bumativu ku gavumenti etwala eggwanga lino ng'asinziira mu nnyimba ez'enjawulo. Ennyimba nga bakoowu. N'abalonzi nabasanze nabo ne bandiira mu mbuno bakoowu, ate ggwe Sseruganda
n'olangirira nti n'okoye paliyamenti yaffe n'abazinira ku ntoli z'omuntu omu mumuyitira ng'eyo nga balongose ne bwe bategeerera mu paalamenti ng'onenyanga mutweko gwe gwakusuula nga bye wateesa ne banno weefuulafuula emisito gy'embuzi gwe gye giriddamu okulonda ssentebe w'ekizinga gambe nti akakiiko kaako kafu ssentebe waali situse n'ojja ddala bantu bootuma bakoma mu kkubo mbu tebajja bakumattiza nti akiteredde eri mazima abaakakulonda jjo lyabalamu beegugunga batya ntate ssentebe agende abo abakutuukirira abantu babi bakwagala naye tebakwagaliza omutaka bwalwa ku kitundu kwataka ennyimba enkuba amanya weeva ekyo kkiriza ogaane singa nali pulezidenti ekyali badde mu gavumenti ya muluma ng'omutemu n'omubbi mwaliwo ekyenkakasa nga mbakwata n'obukambwe emiryango gy'ekkomera njigula sisaagalalu eyalya ssente z'oluguudo nagwe nkusiba amayisa n'ebibyo mbitunda dokita katoka waali okubba eddagala n'enkuba kulama n'okulama ofuuka kyakulabirako muganda wange n'ebbaluwa y'obusawe obuzika erugenda semateeka nze nga muluma n'alimu ensonyi y'eby'okumutiginya sikwesiba ku bannansi batuuke n'okumanyira mpemuke ab'amasimu walaala ne zikatyuni kwe kutyoboka n'ennyimba endala nnyingi gavumenti agindabidde kangibuuze teyafutya nk'obulimi ani yatta emirimu abantu b'okulembera okubanga baavu eyongule bambega baayo okumunoonyereza kyokka ekyewuunyisa okufaananako nga dr hilderman bwe yayimba mu luyimba lwa ameria ng'ayimba ku honalebo ameria kyambadde eyali omubaka w'amawokota north wabula ye kennyini n'amuwangula mu kalulu ka 2021 gye banzaala bakwesunga Mathias Walukagga mu luyimba lwa muka kitaffe yayimba ku honalebo Sseggona era n'amuwaana ng'awangula emisango gya kuno enkwe ziri mu nnyumba ya kitaffe nedda jegejege naati ne twekalabula kuva edda nedda wali wa kitiibwa ewaffe wazigamye ejjuuzi olw'omufumbi wo nsubuga paul omuna busiro gwe yatutuuza luli tuddemu kikize kya luli honalebo Sseggona mundabire nnyo nanti yawoza emisango gya wano ebyomuuju ensonga kwe navudde byasa nti eddagala erikaawa n'okuvumula wabula oluvannyuma lw'okulangirirwa nti yawangudde kaadi Mathias Walukagga yasabye honalebo Sseggona nti nga ye Walukagga bwe yali agamba nti singa bamuwangula ajja kudda emabega w'oyo anaaba awangudde bw'atyo ne Sseggona kyandibadde kirungi n'amwegattako okubeera nga yansobozesezza okubeera nga mpangula kaadi nebaza Katonda nnyo n'obulamu bwange bwonna mukama weebale nnyo kukinkolera nze naweereddwa kaadi oba flag ya National Unity Platform okukiikirira abantu ba Busiro East mu lukiiko olukulu ssetteeserezo olw'eggwanga Parliament ya Uganda nebaza akakiiko k'okulonda olw'omulimu gwe kakoze n'amaanyi n'amagezi ate era nebaza abalonzi ku ground era nabo basobodde okuteekamu obwesige ne bagamba nti gwosaanidde gwolina otutwala mu Busiro empya ate era nebaza abantu mwenna abazze bansabira nebaza bembadde nvuganya nabo mwenna sinze mbadde mbasinga amagezi oba ebitabo b'okutegeera naye waliwo Katonda kyaleeta omuntu n'amuleetera ebiro bye nange nzikiriza nti bino ebiro byange wabula mbasaba ekintu kimu nga bwe nze nkyogera bulunye kibwe sifuna kaadi yakubeera emabega w'oyo anaaba agifunye nammwe baganda bange abatagifunye nkakasa nti mbadde mulina ebirowoozo ebirungi ebitwala Busiro East mu maaso wabula nabasinza omukisa oba oli awo n'obuwagizi era nsaba nammwe mujje munneeyungeko ebirowoozo ebyo nsobole okubigatta ku byange for the betterment of Busiro East constituency tusobole okugitwala mu maaso njabba noonyaako tukyali eno mu campaign ejjinja ne president yabba noonyaako kinoomu twogeremu twaye bwe tutwala ekitundu kyaffe mu maaso ate tuleme kutematema mu bululu nkakasa nti nno ffenna ababadde mu vetting process tuli basajja bakulu ababadde basaanira okuweebwa kaadi naye mba nagifunye omu ate ngera erina kufunibwa muntu omu
nja kubasaba tukwatagane tutambulire wamu ekyo mukama nsaba buli omu amuwo okwefumiitiriza okungi ennyo n'amagezi ag'ekika ekyawaggulu nga tutwala pulezidenti waffe mu ntebe nga bwe yagambye nti ng'atwala Uganda empya, a new Uganda now, as the president is taking Uganda in a new Uganda now. I'm also going to be taking the voters of Busiro East constituency in a new Busiro East now. So the future ina yobude bogamba nti tomorrow but one next year wabula kyomino okumanya nti twetaaga Busiro empya olwaleero, twetaaga Uganda empya olwaleero. So mbagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda abankuumire Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale. Wabula olunaku olwaleero Medadi Lubega Sseggona alangiridde nti agenda kujja yeesimbewo ku bwannamunigina era bw'atyo n'alaga n'abantu ab'enjawulo bagenda okuwagira omuli n'oyo eyeesimbyewo ng'ali mu kibiina ekya DF ekikulemberwa Mathias Mpuuga nga n'abamu bagamba nti okubeera nga mukwano gwe oba oliawo y'emu ku nsonga lwaki baamummye kaadi. Bwe bagiwadde agenda kutoba. Kaakati negasse ku ttiimu eri ku ground esangiddwa ku ground. Ekiragiro kyammwe ekiŋŋamba nti tulumbe ground nkikkiriza. Ono NRM mwaniriza kkiriza. Kaakati katukke ku ground. Nabagambye omubaka Mwanyinaze Bet Etho Nalwima kaadi yagifunye era nja kuwagira n'amaanyi. Eyatwala bakanselors egaruka sijja kutambula naye. Ate ye n'abasumayo basala mumumpeera ekibonerezo okututtira abakulembeze. Kakati Flavia Nakafeero bwe ngenda okutambula naye ku bassentebe bwa district nali neewaze okutambula ne bakanselors naddala ba independent naye munnange anajja ne umbrella ng'akutte ekiso okunfumita nja mukuba akalipo. Anajja na umbrella ng'ali ku mulamwa gwe tukkiririzaamu nga bano abali wano. Sirina nsonga kutuga media, sirina nsonga kutuga jjajjange Kaboggoza, sirina nsonga abaaye tewali mutawaana abaaye bawagira mu lwatu abaaye mukakkane. Yes, kakati abaaye tuddiŋŋane tusange tukyamuka. Kakati nabagambye dda sendawula ono sendawula jangu abaaye ono omukyala ngenda muwagira. Kakati bassebo ne bannyabo ekyo kinfuula mubaka atamanyi byenteesa. Ngende n'oli atuga abalala nga nange antadde gagamba nti tuwuliziganye. Ekyo kyekikula kyange. Sijja kukyusa buufu ku bye mmaze okusalawo. Shakira Najjwa janguwa. Ono Mumbejja mbadde ngenda gamba nti omuwala ono naye munsonyiwe Omumbejja ono bano abaana tebaali mu byabufuzi bifo nga bwe yabagambye, naye nga tulina ebifo ebitalina bantu bagira ki babigendamu. Bwe yali avuganya omulundi ogwasooka yavuganya ne Mwanyinaze Sylvia Nabukeera
bwe nali mpangadde naye mu DP. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.